Yeah. Ndete Rita Dancer mekete. Ndete okwebo wa pepepe. Ngalo kuba ngalo. Ngalo kuba. Fabazebe bali ababa babikoledde kubala ndeki ndeki neka nawe nantomera kati tantomera nasomera kati tansomera nobody seka stanjogera modansi kati ndi international ndeki wo osegedde kagambo kangako mukwano gwange yakabba kibanda nakakola mu ali miskini tumuulira ndeki twali tumanyi yakola mu ndekiwo ngambo wayo muganda wange sinza mujjonkere nyimba nyingi zina titles nga zezimu nga ate fulo yanjawulo tekina kye kijjako wadde bannange abasinga bangamba akyakoze kirungi beerako kyokola kati okola eki oluyimba alugjeyo tasobola tujja kuba aluyina ndeki ate bwobeera nekye nagambe bwobeera n'omutima gulinga munafunafu yalanyigira buli omu beera n'okukkiriza ekikyo ndize maze ebbanga kumpi emyezi 2 oba gumu kitundu nga nanga kino ekigamba abangobeera bakimanyi taito nga buli omwaka kubuuza naye bitandeki kitegeeza kinaye kitegeeza kati taata yate ye mu period eyo n'avaayo n'ate oluyimba lwe ali n'akwesookayo kitegeeza mukama bw'ate bwe yakibala tekirina kye kikujjako sigala ng'opika kikyo naawe bintu bigende mu maaso ate gw'oli feesi mpya abantu bakijja kutambula feesi mpya mu ndongo ene waffe mu mbeera y'enkokola mu mbeera y'akazindaalo enkokola sizirinaako nazo buzibu mwana buli kimu ndi ready nze siri mupya mu ndongo ngimanyi rupi ngimanyi abaddako bwati ne bajjako microphone ngimanyi bulungi nti mbamanyi ne betuba tuseka nabo naye era nga si banno tekikujjaako era kyolina kukola nga ggwe bwe bulamu bwe tutambuliramu emikutu olimako olugenda green dad abagenda kukuba enkokola green bankuba enkokola naye nga we nagambye wali nga we nagambye wali nti mukama katonda yabigaba gwe olina kukola kyolina kukola industry ngibaddemu ngimanyi myaka 7 ngimanyi buli kimu nkimanyi sirina kye simanyi era just upgrade nzeemukko abafans ba Rita Dancer mwana munzikiririzaamu nnyo ebbanga ddene bakama bange banzikiririzaamu guess what Shiba Karungi ye muntu yasooka okunzikiririzaamu nga yakandaba nti osobola oyimba osobola okuba endongo bulungi nnyo kwegamba mwana okuva we yanfuna mpaka kati anzikiririzaamu n'okusinga nze kennyini Shiba Karungi ate yaawiro every time my Rita, my daughter, may I see you as the Miara days. Stop doing that. Stop dancing. You were supposed to be like Beyonce. Now yomaga no, stop. Go to the studio. Sing, ma papa. It is time. Uganda mnae sibyangu. No, Rita, you can make it. Era we namusindikira oluyimba. Tomanyi sanyu lye yalina lya mochiwagonja nakuba essimu nasanyuka my daughter now we can go bakonche nzibo nane basanyuka ba posting tebayinako kuba kulaba nga tayinako muntu yenna tayinako blood yakuba kubadda sayagala mbasuubize nti ngena bayimbira amaloboozi ga Irene temunjaji ngawe mba muvume kitono mukubenga muwumba mumanyo mu mayufu amwaze kuddamu kumayuka tuze kumayuka bumayusi kubayimbira nga olaba nyimba za hupa Gangnam Style ndundu kuleka teri kutuula mbutebe teri kolachi akayimba kano mwana nkabaweereza mini wayo sina ghetto youth kabuli muntu ali eyo ngokolwa ekintu kyonga abantu tebakirabamu just mulimu line ezo zemba wadde nga nkugamba nti fabazebe bali ababa babikoledde kubala nti byonna mu bitukoze naye tubikoledde kubala byonna nti kati nga ina gamba mugambe ndeki nga we badala ngandeka nawe okitegedde Rita yagala tukola ki yagala bakuba ndonge yaddala soka webuze n'okwebuza kyokoleke rupi waba tampise walaga bagenda mumbuuza bagena buuza rupi nti wakitolese gundi tewali agena buuza rupi kuba tebasasulidde rupi manya tebasasulidde gwe kundeeta basasulidde rupi nga rupi
wadde mbogenda okukola ebintu binaavaawo simple. So mu bumpimpi atunulira Shiba Kalungi kukola ne Shiba bingi byomuganyiddwamu ye ng'omuntu okukola naye omusanze otya kubayimbi abalala bokoze nabo bali bwe twayogeddeko abalala omusanze otya gwe ng'omukyala ng'okola n'omukyala tebitera kuba byangu kati njasooka ngambe abantu mukyalo oyo waddala kyekigambo kyennyinza real feminist kyekigambo kyennyinza okukozesa nti waddala nnyo nga gye nkomezza tagenda kulimba tagenda kukweka nze ebintu ebisinga nali ngambikola nga ndowooza oba ndi mu nsobi naye ate bwe namusembeera neesanga naye ng'abikola ne ngamba kitegeeza abantu balina kati nenzigumira buggumizi ne mmanya nti nti luli mbadde ngenda kugamba lupi luli ntera okugamba abantu nti mwana lupi akamwa ako tekawunya bulungi ng'abakyali bange baŋŋamba okoze kibi kati nga ndowooza oba nkola kibi kati wensangayo omuntu omulala akikola nga so kigamba direct ne mmanya nti kitegeeza ate si kibi kiba kya buntu nti omuntu oyo oyina ekintu ky'omwagaliza ekisingako awo bwe nkikugamba bwe nti mu buli mbeera ojja kukyusaamu ate era omuntu lupi owuwo yakugamba amazima mu bufunze nti mukyala wa mazima nnyo ewa Kalungi woba oli mukumpanya tojja kukolayo oba toli wa mazima tojja kukolayo bw'oba oli kwegamba emizeezeza gyo gyonna gy'omanyi tajyaniriza ewuwe aye tagoba kyewuunyisa bange tono lyena akamala waawo tagoba akolagana n'abantu bazze akolagana nabo bulungi nnyo omulyemu olukwe ogenda tuuka ekiseera ng'owulira guilty weegobe stage kyenene gye wali okozeeko Rita Dancehall nga tunayingira nsike ya music gyozzeemu stage nene nga ndi ne Kalungi oba n'omuyimbi omulala ne Kalungi stage nene zonna nze nzikubye dancehall wide everywhere you go muyimbi dansa muyino omwe Uganda abalala bali kuki lupi ayagala zole yalanka obadde ki abalala bali kuki stage zonna nzikubye omuyimbi wange nga yakanfuna mukama wange stage nene gye yasookera ddala okumpa yali oyo we baletadde ku Nule Gold e Uganda nga zze ye stage nasooka okuba ddala ennene nenkyankalanya eggwanga lyonna okumala ennaku kubanga mmeka nga muli kunzi naye nga naye okugirinnyako kuba najja ne mmukolera nali tetukolangako naye netukola neki netulinda tulabe esho engeri gyerimu oyo omuyimbi bwe yatuuka okuyitayo ku bazinyi nze nali ntidde nayo era Shiba yali omu kubangamba Rita genda kati mwana mu bufunze oyo mwana oyo demu tayinako siyinza nakulimba siyinza nakugamba tayinako kyemuva mulabanga afuna omanyi mwana weewuunya n'okwewuunya engeri gy'afuna kuba ebintu byonna mubimugambye nti tasobola naye ate asigala afuna ate n'asinga n'abasobola kati mwana mubamu ebintu ffe biba byekweseene mabega betutasobola laba ye mukama byalaba nti lupi gwegena kujja kugundi ku kamera kuno ogamba abantu nti oli wakabi okole ezichalite okole kino okolambula ono lambula oli okyalire gundi bagamba oli mulungi naye nga muliyalite mwana ku mutima oli mubi mu buli mbeera kyova olabanga oba tofuna tudda fullest kuba singa oli mulungi n'ebyokola byokka wano eno byolaga ate singa ofuna nnyo okitegedde kuba oba mulungi nga ne mukama guli omutima agulaba nga alabira ddala gw'olina ate kufuna tayimuuzi okitegeera naye Kalungi togenda musanga mu bintu nti ali wano naye ate waddala kyova olaba ensi n'ensi ne bwemukuba asigala afuna okitegedde nti omutima ye mutukuvu asigala afuna ye muntu agenda okugamba Rita ndaba bwe tukola bwe tunoyita wano mwana osobola okufunamu bw'oba olaba nga kikukolera wandikoze eki wandigaseewo omuyimbi omulala tagenda kikugamba Kalungi ye muntu antwala ku stage n'akwata microphone n'abagamba muwedda Rita microphone ayimbe ennyimba zange sigumusa ebiri ng'olwo eddoboozi oba lifuddemu omulala omuyimbi oba agenda gamba sho tukole ki tugimale nti obudde eddoboozi bikinaye n'abagamba Rita ennyimba zonna azimanyi mukwate microphone mugiwe Rita ate ne mugikuba ki abantu ne bagyagala ne mugimanya kati mwana nze kyo zonna osanga ezakabi singa osanga siye oba osanga singa sizikubye nazikuba kuba kwe nava kweyo stage
ne tugenda naye ekigali ne tuzikuba nze mu bufunze nga bwe nagambye nti natandika ne Bafana sina stage gye nkoze nga si yakabi obulamu bwonna butandise nga simanyi mwana haso ya ndongo sigimanyi sagala limbansi sagala kwerimbika sigimanyi simanyi nti dansa asobola okukola n'atasasulwa ekyo sikimanyi nadduka nti mumaze okukola video oli n'atandika ekikumi sibikola nga nako nze sibimanyi ate nga babibakolera obalaba abaana ne bagamba okitegeera naye kati nze nkoze ne ba Diamond nkoze ne ba Wiro ba Dexter ba Conscience ba Rema ba Harmonize kwegamba bayimbi ba kabibo kamwana ba Davido Shiba Karungi abasinga Uganda wano Bloody kakati nze nsinyiza jigamba nti sina kyenjigamba so Rita mukola mu mirimu mbamu challenges toina byosinkanye mu bino bibatu barupi tutezeemu ekita batwawo bano abayimbi dancer omujimbi omucyanganyiza ku stage na Dubai na kubaka ama ezo sinza ziyita challenges kubanga sina kasima just nti ffe twakikwata bubi nti eno mu music industry yaffe eno lwakuba nti tuli nnyo mu kitangaala kya buli muntu ffe ttaala kimuli kyetta kibuga Kampala febbo abantu balabanga buli nsobi eri mu ffe naye muganda wange ekibatu tekirina we kitali oba offices oba malwaliro oba wairo jabesanga abalwadde n'abalwadde bezaddemu abasawo n'abasawo beerimu abama office afunye aweereza kyayi abagundi byonna weebiri naye nti lwakuba tetubiraba ffeeyo kamera teziriiyo kati nze siyinza giyita nti challenge kubanga Rupi ndi mwana wa buwala ndabika bulungi nina amabina buli omugayagala nina omubiri buli omugayagala nti Rupi toli gay era ogenda kuntunuulira ngambe nayo waaye kigwa kitya kati asigana nyigira Rupi musajja bamuteekawo sima nze ni mwana wa buwala naye nina kumanya nti nyina kwetwala ntya mu barupi bano okuwangaala nabo sikutuuka nga bwentuuka nentunulira Rupi nentunulira Alex wowe nentunulira ani oli nobody yaye nentunulira nga buli omu kwegamba otuuka nga oli ofuuko ekitagasa mu bantu ate nga be bantu ye family gy'oba ogenda otambuliramu so ebintu by'okwegabangula ebyo si birungi nze ku saidi yange era zinaali eyo ng'awulira ye bw'akola ekyo kyekimuwa eddembe ku mutima n'essanyu kyaba akola kubanga ku nsi tuyinga bagenyi bw'oba olina kyokola ku nsi kuno nga kyekikuwa essanyu ly'oku nsi eryo nti Rupi nze bwe njagala abawala bwe ŋŋanza abawala 10 olunaku kimpa essanyu sirina gwe nkosa kyoba okola muganda wange teri ssanyu ligenda singa lya ku nsi ddala lyogenda funa gwe ng'omuntu okunyumirwa gwe ng'omuntu ekikuwe bw'oba nga tolina boolumya balala nga gwe mu byokola gwe ng'oli eyo nti nze ndi mwana wa bulenzi naye bwe nnyambala kasikati nenkola make-up nenkola bwe nti mpulira nga lyessanyu lyange erisinze ku nsi lye ŋŋenda ofuna bw'oba tolina balala boolumya lyessanyu ly'oba ofuna ery'oku nsi ly'oba okola bwe kiba kyekwasaamu okulumya abantu abalala kikendeeze mukireke naye ng'ebyekibatu buli wamu batega ekibatu bana ab'obuwala just olina kwebeereramu n'omanya nti tesirina kwetwala bwe nti okubanga nti buli omu ankolera kye nnina okukola kuba ebibatu sibikola naye ate muli babode bange babboyi bange okitegeera ate bwe mba neebase ne Rupi neebaka ne Daga neebaka ne gundi angenda kutuuka ekiseera nga naawe kennyini sikyasobola kwogera naawe nga sikyasobola kwekaza kwogera naawe industry ntono sako ntono ogenda okutambula okuzza amaaso Rupi omulaba ogenda okugundi nga abannanki naye ng'ate ensi awo weetambulira awo ango weeri buli omu waali naye gwe weetutta otya nga gwe Rupi so wenyini awo Rita Dancehall mu ndongo eno mu bulamu hustles tuzirabye n'ebisigadde ekikumye ng'okyagenda nga tutunulira sector nga tugenda ku mbeera empya gy'oyingidde endongo gy'oyingidde kyekikumye ng'okyagenda
wali tulabye ebizibu bitunulidde hustles tunulidde n'ebisigala kyekikumi ng'okyagenda not giving up baana bawala bangi mu ghetto eyo agezaako otandika kyokola okuba nga bw'oli Rita wakati mu kubaawo n'ava ku mulamwa n'akita buladize ekinkuumye nja kugamba ekintu kimu ekisooka kwagala passion kwagala kyenkola enze Rupi naye bavaayo ne banvuma bameka naye baŋŋamba kifaanana taata waakyo simanya ate kyambadde bubi ate kino ate kimalaaya ate siwawololo mu byonna bye muŋŋamba sirina kyenkola sigenda kunyiiga sigenda kuluma mute muŋŋaane kuddayo kwambala genda kola bye ninakola mbu UNCC enkubye eŋŋambye tebaddamu kumpa performance mbunyiiga ate nkaabe ate UNCC beba number 1 fans bangaabo banjagala nnyo nannyo era simanyi na lwaki baba bankuba okutuuka kweri essa banjagala nnyo tebagenda kummalamu maanyi nze nkulembeza mwana empisa obwetowaze obutalulunkana okuba n'omutima ogusiima totula musowani ya bosi wo ekyo muganda wange yenna ali eyo ng'okikola gye buva ne gye budda ku 10 oyinza okuwangaalako omu ate naye kabadde kasima because mbalabyeko Rupi victim mbalabyeko mu kampu ze tubaamu mbalabye ng'oli ajja yimirira akugambe nze mukama wange afuna miliyoni 5 wiiki oba omwezi alina obusobozi obumusasula miliyoni 5 omwezi ozikoleredde ki are you worth that money tolulunkana ekitono kyofunyeeko kyoba ogenda nakyo kubanga ne position gy'olimu Rupi nze ka example kanjiweere ku mukama wange Shiba tewali asasula Shiba Kalungi ng'amugambye leetayo ku muzinyi gwe bayita Rita Danso oba leetayo ku bazinyi aba backup dancer nobody pays her for that oba teri muyimbi yenna gwe basasula nga bamugambye wini bw'otajja na bazinyi togenda linnya ku stage munnange nno gravity bw'otaleeta bujju oyo stage ekulemye nedda teriiyo era baddansa bannange eyo gye muli mwana nsaba mugguka amaaso amampati mugajjemu kuba oba kwoli oba toliiko sho eggwa ate abawagizi tebagenda kukubuuza omuyimbi yenna okutwala ku kivulu kye mukole mwenna 2 things akwagaliza kubaako somewhere mwamu abamu nga batulabyemu ebitone kati nga Kalungi nakulamu ekitone nagaba nkwagala kuba naye bwe yatandikira akwagaliza obeemu n'akasente ng'omuntu naye ne bw'aba takututte kiggwa it doesn't add up era kiggwa whereas nti kale era ne bw'obaako era essannyalaze likola ki yeyongerako naye ne bw'oba tozze promota tagenda mubuuza nti oba tagenda mugamba waaye empaayo 5 tewaleese gundi omwagezi tagenda kugamba nti tebaleese muzinyi era endongo agenda gikuba abawagizi basanyuke bulungi nnyo kiggwe so tutunulira olunaku lwaleero bannayuganda byebitondo bye tuwayirizaamu ne Rita Danso tugenda ku kinyusi Rita Danso abantu bakumanyi ng'omuzinyi asanyusizza abantu gwe baagadde afunye erinnya byonna bifunye ne kutuuka okumumanya olunaku lwaleero lwa mazina kyekikulese mu ndongo ne t-shirt olunaku lwaleero gy'oyambadde ngenda katusumulula agambye atya kyekikulese mu ndongo erimu enkokola endongo erimu Green Daddy bana bataagaliza Green Daddy abagenda kukuba enkokola Green bankuba enkokola naye nga we nagambye wali kumbe kolabo nga we nagambye wali nti Mukama Katonda yabigaba gwe inakola ky'oyinakola industry njibaddemu njimanyi myaka 7 njimanyi buli kimu nkimanyi sirina kye simanyi era just upgrade nzeemukko abafans ba Rita Danso mwana munzikiririzaamu nnyo ebbanga ddene bakama bange banzikiririzaamu guess what Shiba Kalungi ye muntu eyasooka okunzikiririzaamu nga yakandaba nti osobola oyimba osobola okuba endongo bulungi nnyo kwegamba mwana okuva we yanfuna mpaka kati anzikiririzaamu n'okusinga nze kennyini nnyini Shiba Kalungi kati ate yaawiiro
Every time. My Rita, my daughter, may I see you as the Miara days. Stop doing that. Stop dancing. You were supposed to be like Beyonce. Now no, stop. Go to the studio. Sing, papa. It is time. Uganda mnae sibyangu. No, Rita, you can make it. Era we namusindikira oluyimba. Tomanyi sanyu lye yalina lya mochi wa gonja nakuba essimu nasanyuka my daughter now we can go bakonche nzibo nane basanyuka ba posting tebayinako kuba kulaba nga tayinako muntu yenna tayinako blood yakuba kubadda centers yina bichi akati tebalinako akwagaliza nawo obeko wobotuuse because okozeeko naye akulabye oli muntu mulungi kati kyasinga nayo kyabasinga okwagaliza naye ng'omuntu nawe kubaako kyokola mu craft yo gy'obadde omuwa naawe obeeko kyoganyulwa era nze bakama bange bonna tebalina buzibu ate siina kintu kyennyinza kukola nga simugambye nga sigambye kalungi tekisoboka. So mu kutandika okuyingira okuyimba kuno watandikidde wa studio ki ani awandiise gwe awandiise? Nze nayimbye final ye yawandiise oluyimba Secret ne Rita Dancehall be bali ku production y'engoma eyo buli kimu manyize ndi creative nnyo era ngena mu studio nga nze ndeese ne ngamba producer tusobola okukola kino bwekiti tukikole mbwetu ne bwekiti kati ye n'abako engeri gy'abimanyi okusinga nze n'abitereeza n'abikola bagamba tukwataganira wamu Ziga Fix nakola video ku kifaananyi era Rita Dancehall na directinga video eyo ani awo mulala katimu kange katonotono bwe katyo Secret Final Ziga Fix Rita Dancehall kati bwe tugenda okutambulira era nga bawagizi bange mwenna sayagala mbasuubize nti ngena bayimbira amaloboozi ga Irene temunjajinga we mba muvume kitono mukubenga muwumba mumanyi omumayufu amwaze kuddamu kumayuka tuze kumayuka bumayusi kubayimbira nga olaba nyimba za hupa Gangnam Style ndundu kuleka teri kutuula mbutebe teri kola ki kusanyuka era banno bati baba bantegeka tebalowooza nti bagenda kumtegeka ntule wali nyimba obuyimba sibusobola obwo nze kuba vibe kusanyuka era mu mazina gange mwendi kuba gensinga okutegeera omutima we gusinga okubaawo gensinga okwagala oli ajja kulowooza nti nzerwa ssente bangi abadde bakimbuuza sijja kugamba nti sizerwa ssente kuba ffenna ku nsi tunoonya kasente naye eno mu dansi yaffe kasente katono kituufu n'obutabaawo era nti singa si kalungi oyo singa ebintu si birungi mukko kuba enkokola ate nnyingi nnyene ewaffe ate nga abatamanyi be bangi ate nga obwa license bwe bungi obwa license nti kaya yafunayo ab'ekizike kyesatu kwe gye weejakira mbu bampe zino nga abaana baba bayiseemu dda naawe baba bayiseemu dda so mwana bakama bange mwe abawagizi bange mukimanyi mwana we mutali siriiwo ngawe munsudiyiza ebbanga lyonna ngawe mumpagidde ebbanga lyonna ye wakinkozesa ekigambo okusudiya tebansudiyangako baddala mwana munkoze ebintu ebyaddala mumpa amaanyi ageeyongerayo mumpa ntera olaba bidebates ebyo biri ku internet ne mu debatinga ne mujja nga muli bangi abamuleke ffe tumwagalira awo ffe kino kakati mwana nsaba amaanyi ago ge muba munziriza mumpagire oluyimba lugenda kubeera out olunaku lw'enkya video ne audio tulutumye ndeki something like ndeka awo nagamba omuntu ndeka era nga ne baggeto youth mwenna abali eyo akayimba kano mwana nkabaweereza meanwhile sina ghetto youth yekka buli muntu ali eyo ng'okolwa ekintu kyo ng'abantu tebakirabamu just mulimu layini ezo zembawadde nga nkugamba nti fe abazeebe bali ababa babikoledde ku bbala nti byonna mubitukoze naye tubikoledde ku bbala byonna nti kati nga olina gambayo mugambe ndeki nga wewe badala nga ndeka naawe okitegedde Rita yagala tukola ki yagala bakuba ndonge ya ddala ani ko wandisoose okukola naye kolabo oba bayimbi kimpaya bayimbi batano abakyala bandiyagadde okukola nabo kolabo kuba oli muyimbi mupya
kati toli muto naye oli mupya si kyekyo bayimbi kyabataano abakyali wandyagadde okukola nabo nabayimbi kyabambi babataano wandyagadde okukola nabo obagamba nti Rita oyingire tugenda kuwa kolabo kati nkasuse nnyo naawe twakatandika naye era kolabo zintaddemu ate ozera singo ndaba kolabo awo mwaka nga tuli wakati kolabo ogiraba awo kansooke nkolekolemu mbaweemu nabo basobole bakkirize nti nsobola omanyi abantu bonna muntu yenna agenda okukkiririzaamu abasinga ng'amaze kulaba ku kikyokola n'amanya nti kituufu asobola amaanyi agayina naye wano osobola obbateekako buli omu n'akuzaala wange alabira ddala olinga atayinaamu naye naye bw'obalaga nti nkoze asobola n'okutuukirira bifo nga gwe tonnamutuukirira okitegeera lwakuba nti bakuyita ego mu bantu baffe ego mu bantu baffe nyingi kati era nga ffe ababa bakyanoonya olina okumanya nti waaye abantu nze mbeeguya nze mwetaaga nja munoonya ndabe nti gundi ne gundi ne gundi bwe tukwatagana nakatogo kavaayo ne kanyumira abantu ne bakalya nga tukalya naye essaawa zino mbadde nsaba sooka mbawenze bagira balaba kunze ebisigadde n'abantu bange bentunuulidde okukola nabo nze nsobola okuba mbatunuulidde naye ate nga byengenda ofulumya yakitunulira n'alaba nga tekisuutinga ye okitegeera kati kansooke mbafulumyemu nga 2-3 awo nabo balabe nti awo ngwawo oba nedda oba naye ate nga baba bagwawo byampaka so ku mikutu oluyimba ogenda luta luli ku mikutu gyani oyina management oba tulete aba managing nga wa damaging ba manager gye baleyo nga ayagala ku managing nga wa damaging management weri oboze bibyo kipendalo nze byange mwana kipendalo sijja balimba naye manager ayagala okuteeka naye mu kujja ebyange kipendalo nina abantu bange wano ku mugongo abaali mu kungaidinga muko nja bayita ba helper banyambako bantu bange mbayina tebayinza kunkotogowalira banyambako wabula manager ali eyo nga yandyagadde okumanaginga nga asobola andaba mu ssente zisobola okudda no but events ba promoter tubalina akutekemu akumanage kati manager gwenjagala yenna njagala nga banno but ngoze kunteka mu ssente toze ku damaginga nekyo wacho damaging ebyo byonna nze nagambye ebyo byonna sibiwaamu nnyo maaso kuba tuba abantu bakulu osobola kwesalirawo kiki oyagala kitegeera nogaana nogaana oba ndekiiwo kitegedde okitegedde kagambo kangaako mukwano gwange yakabba kibanda nakakolamu alien skin tumuwulira ndeki twali tumanyi yakakolamu ndekiiwo ngamba owaayo muganda wange siyinza mujjonkera ennyimba nnyingi zirina titles nga zezimu nga ate fulo yanjawulo tekirina kyekikijjako wadde bannange abasinga baŋŋamba kyakoze kirungi beerako kyokola kati okola eki oluyimba alugjeyo tasobola dujja kuba aluyina ndeki ate bw'obeera nekye nagambye bw'obeera n'omutima gulinga munafunafu yananyigira buli omu beera n'okukkiriza ekikyo ndize maze ebbanga kumpi emyezi 2 oba gumu kitundu nga nanga kino ekigambo abangoberera bakimanyi taito nga buli omu akubuuza naye bitandeki kitegeeza kinaye kitegeeza ki kati taata yate ye mu period eyo n'avaayo n'ate oluyimba lwe aliyene n'akwesookayo kitegeeza mukama bw'ato we yakibala tekirina kyekikujjako sigala ng'opika kikyo naawe bintu bigende mu maaso ate gw'oli feesi mpya abantu bakijja kutambula feesi mpya mu ndongo ene waffe mu mbeera y'enkokola mu mbeera y'akazindaalo nze enkokola sizirinaako nazo buzibu mwana buli kimu ndi ready nze siri mupya mu ndongo ngimanyi rupi ngimanyi abaddako bwati ne bajjako microphone ngimanyi bulungi nti mbamanyi ne betuba tuseka nabo naye era nga si banno tekikujjaako era kyolina kukola nga bwe bulamu bwe tutambuliramu emikutu olimako lugenda Rita Dancehall Rita Dancehall YouTube Facebook wonna Twitter TikTok buli wamu Rita Dancehall management manager ali ayagala okuteeka mu ssente ajje akuba ku namba kyoba alina agenda ku mikutu kwe kuli namba manager alina kubeera nga agenda kuteeka mu ssente kuba obwongo buli kimu nkiyina
strategy ez'okuyita wano na wano nzirina asobola okumpa naye ku strategy ze bulungi naye sawa zino kyensinga okwetaaga majja mwana majja gali video audio promotion ebyo neera bisingamu byonna mu video yange byonna bye mulaba project yange esooka mwana byonna mbyekoledde nganze ne packaginga nganze neerumya nnyo wemanyi n'ekintu kyenjagala era baboyi bange ne mbanyigayo buli omu sijaga nti buli omu munyiga ssente zakolera bwe tuba basasula naye bantegeera ne tukola nga ffe era n'obaako ky'omunyigayo so Uganda mwana appreciate me yali former Twitter X Rita Dance emikutu gyonna yagiguddewo kasitayiro ke kukatambula nako obuzina bwe bwatambula nabwo so agenda bawa kapeera video ndeki yafulumira ku mikutu kweri abagenda ku mitima kano mu subscribe ku channel ana subscribing ennyo kati munzikiriza bassebo ne banyabo mbayimbire oba obambire ki awaye mpaka zindalo nekwatire kakodi konka ina naye mwate munjajinga nnyo n'abantu bangi wano kayimba kaliwe kati mbaye korasi yokamba we konna kaga mwana bakyali bange rise for a champion day bagalina tugalina bakalina tukalina batagalina kati